Abooluganda ab'emikwano ssaako ne bannabyabufuzi wamu n'abalonzi b'Omubaka Shamim Malende bakedde ku ddwaliro e Lubaga oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti omuntu waabwe yeeyongedde okubeera obubi. Tusabira n'ekirala okusigala nga ate musabira famire n'Omubaka yennyini kubanga embeera kati eriwo yannaku nnyo wiiki namba okulya emmere bagisa mu bupiira okussa ali mu kusiza mu oxygeni kwegamba ebintu byannaku nnyo. Okusinziira ku bajjanjabibwa Omubaka Malende yafunamu obulwadde obwamuviirako okugwa ekigo n'addusibwa mu ddwaliro e Lubaga gy'amaze ennaku 5. Mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero embeera y'Omubaka Malende eyongedde okwonooneka era ne basalawo okumwongerayo mu ddwaliro lya Aghakan e Nairobi mu Kenya. Mujjanjabe bweru era tutegeeza bannayuganda mwenna ne bannakampala nti mube bagumu, Omubaka ajja kuba bulungi kasana atuuka mu mikono gy'abasawo abatuufu abasobola okumanya ki ekimulumira ddala. Naye nga Shamim ng'omuntu yajja alumizibwa omubiri gwonna nga gumuluma era abasawo b'e Lubaga bagezezzaako okulaba nga bakola kye basobola okulaba nga bataakiriza obulamu bwe. Nekisoboka okulaba nga Shamim Malende tumufulumya eggwanga, tumufulumya olwaleero ssaawa 10 era ne ambulensi ndooza mugiraba okulaba nga agenda ajjanjabibwa kubanga emabegako yagenda n'afuna obuzibu era nga awulira obulwadde obumuluma n'agenda n'ajjanjabibwako naye nga ekyo kye bajjanjaba balaka kyali kyekituufu. So mu mbeera eyo ekyo kyekiriwo mu kaseera kano. Tobola kwogera, tasobola kuwulira, so tetumanyi abasawo tugezezzaako okubabuuza obuzibu buli luddawa bagambye byabasawo tebalina ripooti gye batuwadde. Naye nga wetwogera essaawa zino eno tugenda kuba tetweyongerayo, tugenda Nairobi mu Aghakan Hospital yeno ambulance okulaba nti nno ate afuna obujjanjabi obulala. Taata w'Omubaka Malende Ssekabembe Ali Malende asabye abantu okwongera okubasabira. Naye mwongere kumusabira yonna, mwongere kumusabira, buli omu amusabire tulabe nga asuuka ava mu mbeera eno gy'alimu. Naye ng'ebyogerwa ku mitimbagano temubitwala, Shamim mulamu era ku ssaawa eno nze nva naye banoonye mu woodi munda okujja okwogerako n'abamawulire wano, naye nga Shamim ajja kuba bulungi mwongere omusabira yenna gye muli. Betwogeddeko nabo okubadde omubaka wa Nakaseke Central Alan Mayanja Ssebunya, Kansala James Mubiru ne Katongole Julius bannyonnyodde embeera omubaka gy'alimu era ne basaba abantu okumuteeka mu ssaala zaabwe. Kulembeze bannange oba oli obandowoozezaako naye kyensanzeewo kiraga nti Shamim Malende abantu emirimu gy'akola bagisiima. Olw'ekifaananyi kyendabye abantu nga ndaba bagoba n'abagobe abantu bangi, kale ndowooza ekyo kiwa ekifaananyi ekirungi nti ffenna abakulembeze tukole ebyo oba oliawo abantu bye banaasiima naye ng'okusinga ebirwanira eddembe ly'abantu. Twongera kumusabira okulaba oba oliawo ng'asuuka kubanga ebyokukola akyalina bingi, sitwago tetunabagigusa. Alumizibwa mu lubuto, essaawa zino we twogerera olubuto luzimbye obulumi obw'amaanyi. So mu mbeera eyo tusaba bannakampala ne bannayuganda bonna okulaba nga basabira Omubaka kubanga embeera yo si nnungi, ate tulabe nga gye tulaga batukkiriza okufuluma ekisaawe kwe kusaba kwaffe kubanga tuli mu kuyita mu kusomozebwa kw'amaanyi kubanga ne Parliament ebadde ina okutuwa ebbaluwa okuva ewa sipiika kubanga mubaka Parliament n'essaawa zino waliwo okwebuzaabuza. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.